الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. الله تمويبا سجل جلاله روكتك سرزانكو هدي bukedde okumala ebbanga bukya Allah atonda nsi eno bujja buziba, naye ekitonde ekiri waggulu ekyo ekiyitibwa wanjuba tumwebaza okubeera nti akipakirangamu amasannyalaze buli kaseera nekituweereza nekiweereza ensi yonna, nekiweereza omwana w'omuntu n'ebitonde ebirala. byo ebitonde ebirala biri ku oda yabyo, kullun fi falakin yasbahun, biri mu bbanga omwo mwe biteevuunyiza mwe biwugira, naye nga byonna biri ku amrillah. Enjuba eri ku amrillah, omwezi guli ku amrillah, emunyenye ziri ku amrillah, ebire biri ku amrillah, empewo ziri ku amrillah. Byonna ate byonna yabirayira, wadde ng'obiraba by'amaanyi. Yalayira emunyenye wannajumi idha hawa, akulage nti tozitunuulira n'olowooza nti byo byeteekawo byokka. Abirayira kitegeeza abitegeera bulungi okutusinga. Wa idha nujumun kadarat, azirayira nti kiseera kizituuka ne ziwandagala. Nalayira washamsi waduhaha walqamari idha talaha. Omwezi enjuba eyo gye mulabika n'okwaka kwayo okwo okutazikira okutuntumuka ebbiro gye tutasobola kusemberera, eyo n'alirayira. Ekikutegeeza nti nakyo kiri initaaki naye. Wali badde oga nti Katonda ndowooza enjuba tagimanyi, fe tugimulage, naaga nti ngitegeera. Washamsi waduhaha, ndayira enjuba n'okwaka kumulaba kwetuntumuka. Naaga nti enjuba eyo nze nagiteekayo mugye bakolere siraja, bamulise ttaala yammwe. N'ayagira omwezi n'agulayira walqamari, ate n'omwezi ngulayira idha talaaha, bwe gubeera nga gugoberedde wanjuba bwavaawo ne gujja. Wadde gubeerayo naye kuba munafu ku wanjuba ne mutasobola kulaba maanyi gaago, naye ono baavaawo ne gwolesa kyeguli. Enjuba n'agirayira ne tutegeera nti nayo yiye. N'alayira omwezi ne tutegeera nti nagwo gugwe. N'alayira emunyenye ne tutegeera nti nazo zize. N'alayira ebbanga wasamaa rafaaha, n'alayira eggulu. Byonna ne tutegeera nti bibye, ne tumugirako enkofiira. N'adda ku nsi n'alyoka alayira ennyanja, ne tutegeera nti nazo zize. N'afubutuka eyo n'alayira ensozi waljibaala arsaaha, n'ensozi zonna mu butono bwazo n'obunene bwazo ne tutegeera nti zize. N'alayira buli kimu ky'owulira ne tutegeera nti bibye. N'ajja ayogerayo ate obusirikitu bw'ebintu mu byo nga mwe muli naawe.
bwe weepima ku lusozi ozitowa ki, bwe weepima ku nnyanja, bwe weepima ku njuba, bwe weepima ku kiro wallayli idha yagasha wannahari idha tajalla, n'asooka alayira ebintu ebizitowa n'alyoka aleeta n'omuntu. Lakad khalaqna al insana, ebyo byonna byolaba tetwabitonda ne tulyoka tetutonda naawe akasiriki twakalinga enkukunyi, n'obeera kuno nga obuuka osaba oluma weegazaanya naye bw'osooka ne weepima ku biri byayogedde n'ogenda okulaba nga amalala tulina nti aba agamba nti khalaqa lakum ma fi l ardi, byonna ebiri ku nsi mbikoledde mmwe. Wallahi titujula muyagala walakad karramna bani adama, omwoyo gula bumwana adamu oyo ne tumuwa ekitiibwa mu bitonde byonna, ne tumuwa ekitiibwa. Atambulira mu bbanga, atambulira ku mazzi, atambulira ku lukalu, ne tumugaba buli kiri mu nsi tukikukoledde, weeyagale nakyo. Kulu washrabu, mulye munywe bwe kuba kulya mulye, bwe kuba kunywa munywe. Naye nga wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, mbakoze byonna mweyagale nabyo, byonna ebisolo byennyanja, biwuka, nseenene, nzige, mulye. Naye nga mbaagalamu ekintu kimu, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Nkoze abajinni n'abantu nga mbikoledde buli kiri mu bbanga. Sola zonna muzikozese, mukozese amasimu, mukozese bye mwagala, obulamu bwonna mbubagondesa. Mbaagalamu ekintu eki, kuntegeera, mumala okuntegeera muntye, munsinze, mukole ebyenjagala, byesaagala temukola. Akaseera wano kembawaddewo kamere. Mwana Adamu bwe yatuuka wano n'agamba nti batuwe seminti, n'alyoka azimba ebizimbe nga malako mawulire ajja kuyitamu, n'ajjamu ebyokulya n'ebyokunywa, n'agamba naye mukulya mulyamu ebyo ebitabajjeeko kutegeera, kubanga okutegeera we kunaabavaako temujja kusobola kukola ki, mulimu gw'abaleese wano. Eyo enjaga n'agijjamu, omubisi guno gwe muganzizza n'agujjamu. Ekyomukisa obo bye baatugamba okulya tubiridde, bye baatugaana nabyo tubiridde. Baatuganga ni embizi mugireke, bye musinze okulunda, bye baabatangira tebye musinze omwenge temugunywa, mugunywa okusinga amazzi. Embizi muzireke, muzirunda okusinga ente. Nimwagala okufaanakanako omujjajja muzeeyi, bamugamba ebiri mujja na byonna, fakula minha ragadan, mulye mugadde bugazi, naye guno omuti muguleke. Emputu eyo olabika etulimu olwakoona ku muti nti guno ate gwe baagamba nti biri byonna mubireke tulye guno. Akantu ako katulemeddemu, kye batuganye kye tusinga okwo, etteeka ne lijja ligaa nti mulye embizzi, ente muzireke. Ate mugire muki mudda ku nte oba kaki tulina ekitubagula. Abaganda bw'obufunze bakiyita kitambo. Ekitambo kyekintu ekikubagula nga nawe totegedde obagusookera. Kati muveemu ebitambo ebibaganisa ebibaganiddwa. Muwase kuwasa temwagala, temwenda bisinga kwagala bwenzi. Bwekibabagaye nti musinga okwagala. Eno byonna tusaba Allah atutaase. Ekirwadde weekiri mukadde waffe Sheikh Mujabi nagenzeeyo, naye saatuuse waka ge mazima. Waliyo abantu nyeyo mumutwalire kasukaali ke. Abayizi baffe wano tubeebaza okusobola okubeera nti sheekhe waabwe baamuwaddeyo kasukaali. Waliwo abakyala babiri
anti sukaali wa seeka seeka atusomera akatabo mutwalire sukaali woono ekituufu kiri nti nasoose n'entya naye nayimiridde gye nayimiridde n'enkoowoola abeeyo nga nange neesabise nga agenda okulwana nabo nembaganda eno temujja naye mumpeereza eki subhanallah allah atusaasire naye buno obulwadde simanyi nti butulekawo kuba nalabye environment eri ewaka nga bonna bajja kuggwawo tewali alina masiki abajjanjaba abantu baka bangi bano balwadde allahu akbar allahu akbar omufirika simenti anaasigala ng'akyali enfumbe environment enalabyo yabadde nga tekiraki kiraga nti waliwo anaasigala ewaka omanye okubeera nabasaze batambulatambulako badde mu kutwanya nga tewali alina masiki abalwadde tebalina masiki abawaka bonna tebalina masiki bali fi rahmatillah abalwadde baliwo babiri abaana bali muno mulayifu la hawla wala quwata illa billah ekiri atabaala neyasigadde eka bino byakubeera fi rahmatillah obulwadde weebuli naye aba ne baŋŋamba oli neyiba yafudde ali mu maaso gaabwe ye yagenze wadde omugagga yawataddewo obuzimbe bw'amaaso oyo yagenze naye ekyalo tekiriiko allahu akbar allahu akbar allah yagala omufiika ya rabbi kyenavuddeyo ntendereza akati ng'ekyo tukimaze tusabira baganda baffe bonna abali mu nsi yonna abalwadde abo abawe shifa abawonye wadde nga tufumba amalagala tukola tutya naye ate wakati byonna tusaba allah ateeke ashifa okuwona mu ddagala lye tuba tufumbye kuba yenna nnyini buyinza ekintu kyo tuleke nnyo okukijjamu allah tuleke nnyo kukirekera ndowooza zaffe n'amagezi gaffe na pulaani zaffe tizijja tusobozesa okukirwanyisa nga taliimu kubanga allah khaliqu kulli shay'in ye mutonzi wa buli kintu wa ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir buli kintu kyonna kiyinako ekigero kyakyo kati kiri mu ntandikwa ate eri gye kyasookera kiri mu nkomerero eri baggulawo eno tuggalawo eri batandise okuwona eno tutandika butandise okukolaki tujja kutuuka ekiseera abanaddawo bakyogereko buki nti mu mwaka 2021 waagwawo ekirwadde kinnamuzisa bakadde baffe kyabali kyalya bangi abanaabo basigadde ku nsi bajja kusigala nga boogera batyo all in all nti ekintu kino tuleke kwemalirira nti tulina amagezi mangi nnyini nsi alina ensonga lwaki yakireese mu budde buno ku mulembe gwaffe bwe tunaakizza eri allah ne tumusaba ajja kutuwa amagezi aganaatusobozesa okutuuka ku kuki ku bujjanjabi bwakyo tukiwangule bwe tuneetwala nti tutegeera nnyo ayinza okukitulekera naye ye gwe tulina okulaajanira nti ayi allah tugjeeko olumbulege luno olubonyaabonyeza omwana w'omuntu atakyakusinza amasinzizo maggale atakyalina mirembe eddembe liweddewo bwe tunaamulaajanira awulira naye abantu abasinga obungi basazeewo katonda okukimugjamu bakozesa amagezi gokka kugema masiki naaba abasiraamu kati tunage bakivaamu ng'enjaga gye musimbudde obusimbuzi jo nayogeddeko n'abavubuka ne baŋŋanse enjaga eyo fe tuba tututya buti kugibabuulira allahu akbar abaana bagitandika ddadda
nafunye irimu mu njaga mu bavubuka ne nga subhanallah ebimu simutya n'obyogera kubanga nalabye nga abavubuka hawula wala quwwata kikola ekyo ya rabbi bakiwera naye ndowooza bakirina baana bambuulidde ne baŋŋamba nti bino ebiweke bya panado oba mataffaali olina ekimenyomenyo nti teekako ku majaani bikola byo nga biibyo ogiriki omu yange natuuse neŋŋenda nambula muganda wange ng'ali awo olumbe lumugoya ne muganda nti mpaamu akadde nkuleetere ku kikolo saamubuulidde nti muwanjaga nimuyengera ebikopo ebyo ne muganywako bwoti kasa yanyweddemu nemmanya nti oyawonye nagenza okuddayo enkeera ng'ali ku bimimuli abantu bamanyi ekyama mu kintu ekyo kimanyi korona ate anaagenda okuyitawo abavubuka bavadde irimu y'ekikoola ekyo entya okutya kale all in all ffe tudde ku mulamwa gwaffe enjaga eri haramu temuginywa naye ate buli kye babaga nti eri haramu olwo baaba batanudde butanozi kaakati tubadde tuli ku mulyango gwa zikaari twajjamu ebigambo bye tulaba nti binyokko mulimu ahadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam netubijja mu hadisi eno neeno netubikompayiringa wamu netubigatta netugenda nga tumenyamenya kimu ku kimu weyabayi nti omuntu oba okisanze otegeere kiki ekitegeeza kuba biri mu ahadisi z'enjawulo ebimu oba obimanyi nekijjamu ekyo kyetulaba nti kiyinza okuba ekikalubo eri abantu baffe kuba abantu baffe tubamanyi tumanyi doozi gye balina okukubwa ne mu korona kaakati tulinawo zikiri eno azikaari bannange nnyingi nnyo nabbi ebbanga lyeyamala ku nsi kula emyaka 20 ng'ali mu ddaawa obusiraamu abukoowoola teyasoma zikiri emu yasoma azikaari nnyingi nnyo baulama buli omu n'akuŋŋaanya z'asobodde okukuŋŋaanya kakati zino zetubadde twejjukanyaako nze naawe ziri mu kitabo kya imaamu muslim omu ku buwogezi ba hadisi zaffe agamba bw'ati nti omubaka sallallahu alaihi wasallama muzimu ku zikiri ze yakozesanga maama aisha radiyallahu anha yatugamba nti sa'altu sahabi ono bamuyita Nawfal al-Ashja'i agamba nti qal sa'altu Aishata amma kana Rasulullah sallallahu yad'u bihi la amma kana Rasulullah sallallahu yad'u bihi laha ebigambo byatirangwa okusabisa ng'asaba mukamawo kana yakulu yalinga ayogera Aisha yayogera azikaari nnyingi nnyo muzi yayogeranga yayogera zikiri egamba mu duwaaze muzikirize Allahumma ay Allah ekigambo Allahumma yeddoboozi eriyita mukama waffe nga tulina kye twagala omusaba nga wano wetugaa nti ayi Ssaabasajja Kabaka kyekigambo kyaffe kyetukozesa Ssaabasajja nga tubali twagala okwogera naye Allah twogera naye Allahumma oba Rabbana inni mazima ddala nze a'udhu bika neewogoma gy'oli ontaase min sharri ma amiltu ebibi ebiyinza okuva mu byenkoze wa min sharri ma lam a'mal n'ebibi ebiyinza okunkwata naye nga biva mu byesikoze omuntu oyinza okutuukibwako ebibi nga gwe kanaaluzaala olidde naye ate oyinza okutuukibwako ebibi naye ng'ate si bibyo omuntu mulala yabikoze eki yakubireetedde bagana ekibi kiyinza okujja nga kiyise mu ddiini yo
kiyinza okujja kiyise mu maaliyo kiyinza okujja kiyise mu bantu bo naye nga wakati mu byonna ebyo gwe kanaaluzaala mu byo kati ennaku zino tulinawo ekirwadde kiri akyagala covid-19 naye ate oyinza okuba kanaaluzaala ku kyo bakugamba yambala weefuuyire weefudde nampulira zibi social distance tobifaako dale bwe bukukwata owulya tolinaamu mu kirwadde ekyo tolinaamu percentage y'okubeera nti gwe kanaaluzaala tokawuliramu gwe weefudde atawulirira ddala tokawulira nga mwekali kati weekingiriza ekibi ekiyinza okujja ng'okirinamu omukono bakuganye ogenda mu bbanka kanjogere ku gayira kyanaategeera obulungi bino byokubayo yebikkirira nnyo baganye ogenda mu bbanka okukuta toyagala baseeka bamanye naye gweokolaye nga baseeka balinga be bagenda okukosebwa tovaayo naye bukedde ku makya bawandiiseeko ku njuuyo n'ekikalaamu ekya black house banka for sale balina oluzibu bwe bawandiika banka for sale ekibi ekyo ddala okirinamu omukono oba tokirinamu mukono so nga ate maama w'abaana n'abaana bo tebakirinaamu mukono gwobaleetedde obuzibu okutenguka mu nju yaabwe kati weekingirizanga nnyo ekibi oluusi mukazi yeyeewola n'abikuleetera oluusi musajja yeyeewola n'abituleetera oba okitegedde nti weewalanga nnyo ekinaakukosa nga kivudde gwe kennyini gwe kanaaluzaala oba nga tokirinaamu mukono naye nga bakikoze balala kati masala ayinza okuba nga allah alina obunyiivu ku bali b'ebisiyaga naye ate gwe tolya naye ate kikukwatiddemu edduuka lo tokyakola sharri ma lam amal kibi kitukutte ku kintu kye tutakolangako ffenna naye naffe ndikanaalu nekibuna n'alumanya nesaalumanya allah munyiivu kituyinza kulowooza nti embeera gye tulimu allah musanyufu nyaje yaseka nti alabe bwe tubonaabona maduuka tugaggadde abaana tebasoma olidde allahumma la tuhlikuna bima faala sufahaau minna ai allah tutuzikiriza olwaba tategeera bye bakola mu ffe wala bima faala almubtiluun abantu bakasobeza bye bakola tutuviirako ensonga etuzikiriza allah munyiivu abantu basalako abaana ebitundu by'ekyama ne babitwala wa abantu batandise okusuubula ebiyungo by'abantu katale oli naava ewaabwe mu nsi nga zze kunona wano ebiyungo by'abantu si nnyama ya nte oba okitegedde naafi ekibumba kyo bakyagala wali ababyetaaga wenna wali tukimanyi nti oli ssente omulembe gutuuse ng'omuntu atuuse okutya muntu munne waliwo omusajja yanyumiza olulala kati ate kyenje nkitegeere nti waliwo akatantala wali bategerangawo abantu nga babasiba nga babateeka ku mmotoka nga kukigunda kali kukama eri awo mbuuzi omusajja lwaki wasenguka wano nti wano bakwatirawo abantu ekiro noli abantu nga balaajana batwala batadde ku mmotoka bamusiba ng'ente mpozi sente ze batutte oli sente kakadi oba okitegedde oli sente yingiranga mangu oli okugwako obukwi ne bakuzinduukiriza mbu okyatambula ekiro saawa eyo mmeka ova mu firimu nga babakwata babasuula kabangali bagenda baleekaana olukutuusa kuli nga bakuba kalifoomu nga bajjamu bye baagala
ekibumba bakyagala, omutima bagwagala, kikino bakyagala, ogenda oliikanira kabangali ng'otuuka kuli nga bakuba kalifomu ng'obeera kiwedde, wenna oli nsimbi tokimanyangako. Omusajja ku lunaku lumu agenda kukola kyerere, luli babadde battabaana ni bannanga ensi eno Katonda yatugamba buli kimu akiraba. Omwana omuto ne bamusalamu eddookooli, ne bamuggyako amabeere, ne bamuggyako ebifo by'ekyama. Mungu yatuleetedde ekizibu ate twafunye guno kino kibatatwala ekisigalawo, twafunye amawanga agabirya bikuumuule bino ebibiriizibiriizi bubina biki bw'ogenda otambula oli alaba nva. Amawanga agabweru gano bali emisota, bali ebitimba, balya biki, agamakuumuule go bagalya buli. Twafunye abatuyita enva ate nga bangi mu ggwanga, besimanyi tebavudde mu ggwanga gumu. Kati nnyiniisa alaba ebintu binene nnyo, n'atuviirako obunyiivu bw'alina ku nsi ne butuviirako bannaalumanya ne bassaalumanya. Wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, temulowooza nti bwe naatabuka nja kukoma ku bakanaaluzaala bokka, nja kuliiramu naalumanya ne saalumanya nisosolere. Omulembe gutuuse gwetaaga tasdiiki nnyingi. Allah akuwonya okugwa mu bantu abafaanana batyo nga bo bakulaba eitha oli kyabusuubuzi ng'ente, ente zibeera mu katale, esente eziri ku ggwe tezimanyi ziri ku nte. Balaba yogba olaba ati abalalu bakyali bangi. Gwe weebuuza nti waliwo omulaba fuwayalaga yafuuka dde ekyettunzi. Enjaga muginywe nga mugigendeera, ojja kusula ku luguudo bakutwale. Ensi etabuse. Nze neewuunya omuntu oyinza otya okukwata bebbi ne bamusanga nga wamusokoddemu olulimi n'ebigendera ku lulimi byonna ebirookooli bye wabisazeemu n'obitwala. Birina katale ki? Era Katonda ekisa kye kinene, naye singa obusungu yalinanga obwaffe, singa fensi twagizingako dda ne tubajjawo ne tuleeta n'abalala. Naye yarabbi Mungu ate ogenda okubinoonyereza nga birimu mmwe abalina ssente, nti waguze tuleerayo oyagala gikola ki? Kugisalira. Musale kale ogenda waliwo byowulira mu nsi nga kyebiyita mu kamwa abasajja bawasiza abasajja bana. Kati naafe okwebaka ne kasumba twetwebaka nga ne bannaffe nga tuli bangi mu kasiisira kamu, obudde ne bukya nga tewali yengombye naye musoke ne mukasa buli omu okuwasa munne. Kadija ne Fatuma beewasizza. Kye tuliko tekikyategeerekeka bannange, ensi yazze mu nsonda enzimu. Simusanyufu Mukama waffe. Kati ffe tumugamba nti Allah tusaasire. Olidde tulina bye tukoze edduwa eno nkulu, Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu, ntaasa ebibi ebiva mu byenkoze bireke kunkosa mu ddiini yange, bireke okukosa famire yange, abantu bange ne maali yange. Wa min sharri ma lam a'mal, ntaase okugwa ku bubalangulo naye nga ddala mu butuufu si bulinamu mukono. Oba kitegedde omukazi alina omusajja gw'ayagala, mukazi wo, naye omusajja yeewera okukutuusa ku buzibu olw'omuki, olw'omukazi. Oba kitegedde ate wuwo basudde kyabagamba eri
tukyali mu jahiriya yagamba nti wottidde mukyala mugerwe yakujja ewammwe ate nze akusanze ku mbaga tebulija nagaa nkutadde n'afiirwa ono n'afiirwa n'oli n'asigala mu bbanga oba okitegedde nti oyinza okugwa mugerwa yagwa ku buzibu musajja nga talina kyale talina zambi omukazi amulungira naye nga mu butuufu talina mutawaana bamuttira mukazi we sharri obubi abutuukako naye nga tabulinamu mukono yadde ye yawasa hakeye naye ekintu ekyo gwolabanga ekyomuzanyo edduwa eno yeetagisa omwana ayinza kugenda kukuleetera bizibu afunyisizzawo olubuto omwana w'abaati sharri obubi obuvaamu ate gwe n'obwetikka ate si gwe okikoze ayagadde mu kanneiba ومن شر ما لف اللهم إنا أعوذ بك من شر ffenna tuzadde abaana naye obeerawo n'ogaa nti onooba oliawo nga omusajja akyama abeera osalaamu aleikum alaikum salaam fe abaagala nookulya tolowoozezza nti alina gyaleese mpozzi banoonye mutabani wo zibannange nti ensonga mbanenyagaa tuzikwatirekwatire wano tugimale ate nziribwa baŋŋambye nti gwozaala kasumba ate covid yatuleetedde obuzibu muwala wange abadde ku simu yaffe kukakana mubuuzi olubuto ndi lwawano kakati mbadde njaga tubaleebalemu ompeyo miliyoni nga 4 ngaindike kuviiramu awo weekingirize kasita bukya ebibi ebizze mu lujjalo naye nga si gwe obireese omwana kyeyavaaga nti naye abireese kati tukole ki abireeta kati tukole ki edduwa girabanga entono bagenda okugirogiro ti ntono omwana nomwana tiwaniri wagundi ti mwana yabbye embizzi yange omusiraamu waawo neyabbye embizzi yange ate agirina tumukutte nayo kati tukoze tutya badde nzize tumale ensonga bw'oteebereza nti omuleka agende mumusibe n'embizzi ojja kuba kuleebuleebu tokyakola kati okukakana olaba bwokuza embizzi seeka ogenda okusasula embizzi ku lwoli keera ku makya ogambe nti allahumma inna audhu bika min sharri ma amiltu ebibi nga nze kanaabuzaala ebivaamu byonna nsonyiwa wa min sharri ma lam amal n'ebibi ebijja okuntuukako mu butuufu nga sibimanyira sirina mukono naafe toyinza kugula mutabani wo n'ogula embizzi gye yabbye ati gwobuuza nti fannange embizzi efannabye kinaya sente mmeka nti embizzi yabadde eggwako ebadde eggwako ate ezaala 8 ate yagisaze kakati sebo ngigule sente mmeka naaba ogenda okugula embizzi nti nze mbadde njagala 8,000 ate ekikoze nga gwe omuntu wange gwenzize wano olw'obukulu bw'eddiini abaana baffwe ffe tubakuzizza olwo abayise bammwe olwana baffwe ate oli musajja musiraamu ebintu saagala biwaawaale okwo kwe bwayita okuzaala kyovoga nti mbadde nsaba nti nkuwa 5 nti saaka ebintu nja byongerayo yongerako 10 sheekha ogula mbizzi naye min sharri ma lam ahmad oteeka sente mu mbizzi naye nga si gwe wagibbye naye nga ate gwe olina ogisasula kibaawo banedda tusabe allah atutaase twewegome gyali ebyo bye tubadde nga tubiinamu omukono ne bye tutalinamu omukono twewogome gyali atutaase ebibi ebivaamu nawe kennyini byobaddemu kanaaluzaala oba okutegedde ogenze okyakadde naye mu kukyakala ate ofuniddeyo obulwadde bwe kanaaluzaala yalinga dhikiri ya nabbi nyingi naye entono
zenundamu Allahumma inni a'udhu bika niwo kumajo oyo ntaase min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal kigambo bitono nnyo naye binene bw'osiriikirira ebibi bye weesombedde ebibi nga biva mu bintu bye wennyini byokoze eki byobadde ng'obiinamu omukono n'ebibi byebadde toyinaamu mukono byonna Allah newogomye kasa bukya omwana asobola okuzaalira eminyira wano mu Uganda eminyira bagizaala omwana olwo kamadaaba yakazaala eminyira nabumansi n'aleeta eminyira kasi tozaala oba olinda minyira emizaale naakamala okusasula embizzi eseeka naakamala okusasula embizzi ate nabo omwana ayongeddeko bino atutta ente y'abandi kakati mwamuze ye tubadde ogamba oli swahili yaliyeeta embizzi kakati ate Dawuda atappye kati weewogome eri Allah akutaasa obubi obuva mu bintu by'otakoze Allah yayinza okukolera enteekateeka ye kamadde yabbye ente tebaamutegedde yatuusaali Kampala ekyo simugande hayi Allah ekyo kintaase toleeta wange oba abasiraamu tebabba yerobuuza abakuma amakomera kaakati ebyo naafiyo zikiri nnungi nnyo ng'omuzadde okugyekwata kubanga wallahi abaana tubazaala naye batuzaalira eminyira tetuzaala abaana ne bazaala eminyira ogenda okulaba ng'omwana eminyira gyazadde giri si minyira wabula azadde ganyira seeka okugula embizzi kati seeka ebintu biwedde embizzi kati oba mugitwala oba ogiwa abantu bagiri gibawe naye kati yo mbizzi tibafunaga mbizzi yammwe kati bw'ogamba ogisaddaako tofunamu bwebagikuleetera ebimulujja bagisaze aleka nti kyoba omwegayirira nti taata nkwegayiridde embizzi mujje ne mugirye embizzi bagikulekedde ezo maze ogisasula giwa abajagala okugikugirawo nagyo minyira kale obulamu bw'ensi gwe bw'oba tekikutuukangako waliyo gisi muzikiri endala gye twagala annahu sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abi Musa al-Ash'ari an abihi nga ojijja kukitaawa ni nabii sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bihadha ad-du'a nabbi nene edduwa yagisabisanga nkugaye nabbi mu bulamu bwe yasaba amaduwa ag'ebika ebyenjawulo kumpi buli kintu yakisabirako edduwa olidde edduwa ey'abaana edduwa ey'abakadde edduwa eyakino edduwa eyakino gwe buli kyomanyi ku nsi kiriko edduwa yakyo ate waliwo edduwa eziri geno naye bino nabbi okubisaba bye yali yasonyiyibwa ebyakulembera n'ebyagezi nebyayita nakola yali ayigiriza abaani fwe nti mbikola yadde nasonyiyibwa naye ate mwe bijja bagasa yali ayigiriza yagambanga Allahumma ay Allah ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri Allahumma ay Allah اغفر لي nsaba kunsonyiwa khati'ati ezambi lyemba nkoze bemba nyina ensobi ezambi lyenkoze nsonyiwa al-khati'a kyekintu kyonna ekisobyo kubanga omuntu tosobola butasobya osobya ng'otudde osobya nga weebase osobya ng'otambula fi sakanati wa harakati tambula weebase osobya era hadithi yatugambye tukhti'una billayli wannahari mbalabe ekiro n'emisana musobya mu hadithi n'agamba yabsutu yadahu annahara liyatuba musi allayli
abansobezza ekiro nze emikono gyange yadaahu mabsuutataani buli ssaawa emikono gye gibeera gyaniriza ab'erinnya naye nga toliimu teriyo atasobya osobya ku liiso osobya ku kutu osobya ku nnyindo osobya ku mimwa buli kimu ekikuliko kisobya olugalo luno lwetuzosa shahada olulaba luno bwe mugenda mufumita mu biwato by'abakazi ne beekanga n'onyumirwa naafi si bwe kiri luva kwa shahada ku swalatu dhuhuri luba lwakafuluma munanka n'olufumita hajati mu mugongo naye neyeekanga noga naye nawe enyonyogeza ennyingi wekangakanga ate nga gwe lukoledde eyakava mu swala kisobola okuba nedda ate ng'olina mulamagwane ate ku dhuhuri wakati gwasiibye tusobya mu ngeri zonna mu ntunula yaffe tusobya mu mpuliriza y'ennyimba tusobya mu ntambula tusobya mu nyambala tusobya mu njogera tusobya kagavena tuli bakasobeza kyova ogamba ali allah ighfir li khati'ati ensobi zange weziri nkusaba kunsonyiwa kubanga waliwo byentwalanga ebitali nsobi ate ng'ewuwo nsobi allahumma ighfir li khati'ati saba kunsonyiwa wensobeza ekyokubiri wajali nsaba kunsonyiwa mu byenkoledde mu busiru mu butamanya bwange n'obusiru bwange nga bunkozesezza ekintu naye ng'ekintu nkikoze mu butamanya nsaba kukola ki oli ebintu byetukola mu butamanya biri tukuze tumanyi nti fe tukulidde nga tumanyi nti ebirevu bijyawo bikulu nnyo ayagala asala ayagala alekako si bwe kiri naafe tukuze tumanyi nti empale ayagala atema atayagala tatema tukuze tumanyi nti mawulidi ayagala asoma atayagala tasoma tukuze tumanyi nti onyimbe ayagala ayabya ayagala atayabya tukuze tumanyi nti owamataali ayagala akuba atayagala atakuba olidde tubadde n'obutamanya gye tuvudde okumanya kwakajja ate kukyalwanyisibwa obutamanya bukyali bw'amaanyi bukyalwanyisa okumanya nobuuza naafi nti mawulidi eno sore kuba byebifaananyi mumakubira ebyeri ezaire nga waliwo kino kiro kyennyina mawulidi eno wamagwolo wakale bweyakisoma nange sikirangakondirimubezaali mawulidi ate olumbe tebafiirwanga bafiirwa akoze tutya ekintu kino sikipya twali kitadde nti seeka nkulaba gyolaga akati ebyo byonna ebyo byonna tukyalina olutalo naye nga twefu alhamdulillah tulina olutalo lwa bintu bisatu bina ate waliwo bannaffe abalina zitata okululana akati wajahali obadde wano ne bakusomesa abashi abayimiriddewo naafi abaana bannaafe tebabatutte nti naafi yagamba talina sente ziweerera abaana abashi ababa batutte ye naafi bamugamba abaana abo nga tebaligenze mbashange bonna bawarabu abawarabu waliyo batabba tiyaga birahabi watabba birahabi tomwijjukira watabba waliyo abawarabu naye nga waliwo abawarabu bonna sibasiraamu birahabi watabba maagana anumalu wamakasaba wali abasiraamu nabatali basiraamu naffe abadde akyali awo ng'akyegiragira omwana gyamuvudde namugamba ndi nno muzeeyi wategedde abubakali mukafiiri nti ogamba ki nemumaluule aisha nga muliro bye byemugjeeyo nti ye oba okitegedde bakugaana okutwalayo omwana kati omwana avuddeyo mutandise okuyomba naye ekyo tukibalire mu nsobi tukibalire mu butamanya mujja kunnyambako naafi ddala mu butuufu yalina obutamanya ku kigambo basira kati agamba allah nsonyiwa obutamanya bwe nakola
ekituufu nakola ensobi ng'ate erimu n'obutamanya nze nalowooza nti kebali bawarabu ntutteyo baana kukola ki omanyi bambi omuddugavu bw'alaba omuwarabu omutwe ogwo gwagutemerako ddala n'aguyingiza mu bwoyi n'asigala nga takyayerowooleza okugjako omuwarabu yekka yalowooza omuddugavu bw'alaba wali omuzungu ekwe wali okitegeddeko nti omuntu okukulengera ng'otambula n'omuzungu abakulengera balaba nti otolinga bo olina omuzungu mu katale agenda agula ebintu naawe muli olina kyeweewulira ekyeyongedde ku banno ate ne banno balina kye bawulira ekikweyongeddeko naye ng'ekituufu yeggwe binnyini gwe tumanyi owaffe wali okigenderedde so gyate omuzungu talina kyawulira ng'atambudde naawe ate gwe owulira nga amayinja gagizeeki galinnye n'entambula ekyuka n'enjogera ekyuka ne banno bonna babadde bwebalikutte mu ngalo buweereza jjambo kubanga ofuuse ekirala tera okulaba abavubuka nga batambula n'abazungu nogamba ebyo twabirabaalaba dda naye kati tukola ensobi abaana baffe ne tubateeka mu masomero olw'obutamanya nti bagenda kufunirayo ebiki abantu baffe ne tubateeka ku mikolo egitali gya mu Busiraamu nga batubuuza munaye nga tetumanyi ati wa jahali obutamanya bwange nsaba Allah obunsonyiwe bintu bingi nnyo bye tukola nga binyiisa Allah mu butamanya bwaffe ng'ate ffe batuwudiisa nti buki Busiraamu owekitegedde wa israfi fi amri Allah toyagala budiibuuzi mu buli nsonga inna Allah la yuhibbu al-musrifin Allah toyagala budiibuuzi naye wa israfi fi amri bwemba nyina ensonga yange nga nagikozeemu obudiibuuzi israfu ayi Allah nkimanyi tobwagala nsaba kunsonyiwa bw'okimanyi nti tudiibuuda mu mmere okimanyi tudiibuuda mu byambalo okimanyi tudiibuuda mu ssente okimanyi tudiibuuda mu mbeera zaffe mu kwonoona ebiseera n'obidiibuudiramu israfi fi amri bwembanga nyina ensonga gye nnakozeemu ekintu ky'otayagala kye bayita kudiibuuda nsaba onsonyiwe wasodde emmere ku kyalo nga te fil haqiqa waliwo maama gundi yali gitutte nagiwa abaana be alina bamulekwa ala israfu fi taam wakoze olina israfu mu byambalo ebyambalo bikyali obikutte obisiimuuza nnyumba so nga wasinga obadde okutta akagoye ako n'okatwala wali we bakuŋŋaanyiriza engoye z'abanaku wali badde osobola okifunamu israfu kati ye Allah amanyi ebitamusanyusa ng'ate tubikola nga tubikola mu butamanya nga tubikola nga tumanyi nga tubikola mu kudiibuuda Allah mumusabye Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri bwemba nyina kyenkoze nga si kirungi bwemba nkoze mu butamanya bwemba nyina obudiibuuzi bwenkoze nga tuyagala badiibuuda ayi Allah nkusaba onsonyiwe wama anta a'lam bihi minni n'ekyo gwe ky'omanyi okusinga nze kubanga omanyi okusinga bwe neemanyi ky'omanyiiko nga kibi nsaba okinsonyiwe omanyi okusinga bwe neemanyi wama anta a'lam bihi minni gwe ky'omanyiiko okusinga nga bwe neemanyi nga tekisanyusa gy'oli nkinsonyiwe mulimu ebintu bye tutwala nga sibiringa ebyokusaaga kiwano kyagamba Allahumma ghfirli hadisi yemu ayi Allah nsonyiwa jiddi wa hazri jiddi byenkola nga ndi siriyasi wa hazri ne byenkola mu kusaaga oyinza okukubira muka munnaali e Dubai ng'oyagala mumukwana kuba kusaaga oba kuba siriyasi bw'oba osaaga usaba Allah akusonyiwa okusaaga bw'oba oli siriyasi saba Allah akoleki kati atuuka okujja ewuwo n'omuzaalamu omwana oba siriyasi oba okyasaaga
kati mwe mwizo ebintu bino sibirimu omu tuli bannayuganda ffenna wajjira ewuwo gwe wogendera mu nnyumba ye n'akuggulirawo n'osula mu nnyumba ya munno nga yagenda bweru okukola oba osaaga oba oli sirias weerabidde bwerabize ewuwo kaakati saba nnyo allah by'obadde siriyasi ng'obadde tosaaga ne by'obadde osaagamu byonna nga bisi birungi musaba akusonyiwe kubanga oluusi siriyasi n'ensi eva mu kusaaga n'ensi oba okitegedde musooka kwevuma n'omukazi kyakumanyira okugakana nga omulinamu omwana bwekiri oba neddagayira muba ebiseera ebisinga obungi okusaaga kwe kusooka ne kugenda kuleeta ebisiki musookera ku buno obutonotono obusubisubi pozi mugenda okukuma oluyiira kaakati abatanatuuka ku luyiira kwaka sooka okole allah akusonyiwe kano kaki mpaka nambako nga nkakuwa ntya kasitooka muwa ne mutosooka kwekubira salaamu aleikum saba allah akusonyiwe okusaaga okugenda okuvaamu obutasaaga osooka mufumita lugalo mu mugongo wali osaaga oba wali sirias oli osaaga ekyava mu lugalo kumuwa namba okwo okusaaga tekweyongeddeemu guledi ekyava mu namba kulagaana tusisinkanewa enamba teyongeddeeko ekyavudde awo kaakati mwina we musisinkana ne munyumyamu ne mulya buli buli omu n'asiibula munne olwo naggulira n'ono naggulira olaba olugalo gye lugendera ekivaamu n'agaa nti yoona alidda ddi nti awo mu Desemba abaana be bakasaawa mmeka nti abanga nnyina kamu awo ku ssaawa nnya kaba keebaze olowooza olugalo teruzadde eminyira olugalo lugenda okuzaala eminyira olugalo lusobola okuzaala eminyira kati eminyira ginaatera gigenda okukula kukakana kasi oli omuganda ng'agamba nti kuzaala eminyira toyinza mbuga nti kakulike ago tebakakulisa egyo giba miswiba omwana yafezaalidde eminyira takyasula wuwe asula wa munne munne ali Dubai egyo sigiba minyira gayira abadde asula ewuwe akadde ke kufulu kati byava mu lugalo owulidde oba bamumenye ye ali wawe mugenda mugana nti gugayira weerabidde okusula ewuwo katusula wa munno baba mbifulukwa alina ddaliiru ze ezimunywereza mu kikolwa baba mbifulukwa ogenda okulanga ddaliiru mutafaku alaihi yoga nkotadde kali amaggwa nawe n'omuweereza daliiru ku daliiru kali amaggwa kekamanya lekagakoleki lekagakyusa olwo naye akukubye eddaliiru babba mbifulukwa ndi kali amaggwa wafi riwaya kabwakabbi kakumye mugongo olidde wafi riwayatin ukhra nantabuulirirwa agenda akujjayo naye nga gwovaayo kati nsonyiwaafe ejiddi byenkoze nga ndi siriyasi wa hazili onsonyiwe n'ebiki mukusaaga okusaagiriza n'abakazi tebasaaga osaagiranga kuwali osaagiddeko abakazi tebasaaga naafi ebiva mu kusaaga ekivuvumira kikola ki ekigwako mu nnyango nsonyiwa wa khatai byenkoze mu butanwa wa amdi n'obugenderevu bwange waliwo byetukola khata mu butanwa wa amdi nebyenkoze allah nsonyiwa khatai
wa amdi kyenkoze mu bugenderevu nekyo sikoze mu bugenderevu tukigwamu oluusi obadde ovuga emmotoka omwana n'asala omusse ddala omwana oyo ogenderedde oba togenderedde saba allah akusaasire eyo khata katilul khata omuntu omusse naye ngaekigendererwa kyo tekubadde kyakumutta abaana babadde bazannya abavubuka juzi baali mu kuyigga ekitole bakitunyumiza ludda erugazi baba bali mu kuyigga munaawe bamuteeka we bamuteese gwe kuuma awo ekyomukisa omu byensolo bwe yakola ki oli bwe yaweereza effumu yali kuba ne liyita mu nsolo ne likwata omwana ne limuyitamu ne ligenda mu ttaka munnaabwe alajjanira ku ffumu kwe yafiira naye mbuuza omusajja oyo yatta munne mu bugenderevu oba nedda butanwa teka tusaba allah atusonyiwe obutanwa kuba nakyo zambi atusonyiwe mu butanwa omukyala abantu basima ebidiba bulijjo ne babireka awo ne bigwamu abaana abalala bagira ki basima ebidiba nga byamazzi abantu basenemu ne bitta abaana bo babadde bawuga olidde omwana akanyiza ejjinja bali ku miyembe enkonyogobe evudde eri ekubye munne mu kawumpa akozese akhata katilul khata amwisse naye nga takozese kiki abadde abonereza mwana omwana olumutaddeko akagga omwana akozeki afudde amwisse oyo katilul khata ate waliwo katilul amd ng'omuntu asse munne mu bugenderevu ati tusabe allah kyetukoze mu bugenderevu atusonyiwe kyetukoze mu butanwa atusonyiwe wa kullu dhalika indi byonna byenzize nyinyonyola mbirina byonna mbirina nyina ensobi nyina byenkola mu butamanya nyina obudiibuuzi byomanyi nga sibimanyi nga bikyamu mbirina byenkolera mu sirias ne mu kusaaga mbirina byenkola mu bugenderevu mbirina byenkola mu butanwa mbirina ogenda osule wa muka munne yagenda okukola obwo bugenderevu oba si bugenderevu ebakwaliro ga banne butanwa nakusulayo omwezi gumu buba butanwa naye waliwo emizigo nga gyeriraanye nogaa ni munne emizigo gino gikwanagana aye nekufulu twagula zimu byonna sibuludde nalowooza ndi wange ate abatwawasa wamu bonna balongo ate abiriko mu dduwa nezitagula kale wakul dhalika idi byonna ebyo mbirina ng'omuntu naawe obirina allahumma ighfir lima qaddamtu wama akhartu ay allah nsonyiwa byenkoze ne byembadde nteekwa okukola nesibikola byenkoze ekikola ki ekigambo ekyamanyi bakigaziwamu nnyo ayi allah nsonyiwa ma kaddamtu byenkulembedde okukola byenkoze nange wama akhartu n'ebyo byesikoze naye nga nze nabirinamu omuki mukono okimanyi nti batuwandiikako nga tumaze okufa bye twakola wateekawo enkola embi abantu ne bagisikira wafa naye tambula ennungi ogifunamu embi ogifunamu sanakutubu makaddamu wa asaahu ejja kuwandiika ligasezo wafa dda naye nga tukola ki okimanyi nti omwana wa adamu yasooka okutta munne kabiru ngatta habiru buli muntu afa ku nsi kuno omwana oyo yasooka okukola ekikolwa ky'okutta buli muntu attibwa afunako naye nga teyafa dda weyateekawo sunna enkyamu kati saba allah byokoze mu bulamu akusonyiwe ate aleke kugoberezaako ligasezo nekululogye abamu abamanyi bakitwala nti
emikuulo gino gye tulese ku nsinga si mirungi ekyali tuwandiikiddwako nga ffe twali ensonga aye Allah tusaba otusonyiwe nga tufudde oba kutegedde oba byenkoze naye nga tewaliwo ebinnemye okukola nga nte mbadde sabozi okola ki nesebikola webirime ng'oli sabozi okukala akiika y'omwana we gayira wagimala ng'oli musiraamu waliwo obusiraamu kibukusaba okukola nekikola ki nikigaana naye ng'oluusi kigaana jahal oluusi kigaana tasahula kasal bugayaavu oluusi kigaana kubeera nti tokiwadde ekispace mu mutima sente ozirina ogenza Dubai okoze naye ddala bwewagenda Dubai wava wano n'enniya yakuzimba nnyumba nakugula poloti si bwe kiri naye akiika yakulema abaana bo bonna akiika yagaana oba okutegedde kakati waliwo ebitulema olwa obutabiwaaki priorities mu mutima tetubiwadde space naye nga tuba kubiwa space ngenda Dubai kyensookerako okukola akiika y'abaana bange okengula poloti naye buli muntu agenda ng'agenderedde byawano naye ebya Allah tebirigiraki kizibu nnyo okusanga omuntu agamba nti ngenze Dubai nga wallahi ekintu kye kukola hijja sente zensooka okukola n'omwaka oguddako n'ogwokubiri n'ogwokusatu olumala hijja ngule poloti gyali ku batono wali owuliddeyo omugubo wamuulyako seka nga yeepikira hijja nti nze ngenze Dubai insha Allah emyaka 2 kugenda Makka ekyo nkijje mu bulamu bwange Makka mu buwangaazi omulundi ogwo kyekintu tte otera kuwulira beepikira ki kuzimba bulamu owulidde kaakati kuzimba n'okugula emmotoka ku bibiri ebyo tolaba nti weetaaga okugamba maakaddamu tubyenkozi wa ma akharu twebinnemye hijja ennemye naye nga hijja n'emmotoka naalisooseeyi baakuleesa eggula mmotoka wano wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun oguze fuso obukadde 65 hijja yabumeka 2 lwaki toguzeeka erefu n'osooka ova e Makka ak'obukadde 253 baakutuma mmotoka ki mmotoka kyeri muno mu Qur'an kyebeka nti ayi Allah nsonyiwa byenkoze nebyesikoze waliwo byesikoze hijja sijji teri mu pulaani zange muntu ali Bulaaya sente aziina n'azimba kalina esooka n'azimba n'eyokubiri hijja wagimala ndinzija ojja wategeeragana naddi ne Allah eno ennyumba ne bw'onoofa togimaze sooka ojjemu hijja ne bw'ogendera awo ng'enju yo tewedde waliwo ayinza okukweka ndi bambi onaaswadde ennyumba yagirese tewedde naye wasooka n'ozimba kuvuganya edduniya eno tugivuganya nti naafi azimbye kalina nankani mmeka 2 nze genda ku 3 lwaki tusoose n'oyimirira ku emu n'ova e Makka ono n'omuleka siteepu n'ogireki n'omugamba nti gwe nno tonnagenda Makka tuvuganye edduniya ne Makka toga nti seeka nze emyaka gikyali nkyakyakala ani yakugamba nti abakyakala tebagenda Makka ensomesa y'abannaafi jahali yebutamanya nti ava e Makka bw'atuuka era alina kyakola hijja ye neefa eswala nga tefa era bano bannaafi bano abakyali mu lunankananka olwa mawulidi olwekira nti kati yagendera ki e Makka gwe tokimanyi nti yali amalamba gye ya busiraamu n'agenda e Makka sente zange zenamuwa aganya bagandi bekomonekulya zamanya battahijja tebattakiwa ekisiibo kifa lwaki tebatta kisiibo ne batataswala n'olumba hijja
akanga ije umusajja yaggwadde bagitereka kakati bano bagayira omusajja kale obalabanga abagaggaawo musajja namuguza buloka zange emitwalo gyange ana filipu zange ebbiri zanna kale bunaye haji wallahi haji mugali mutumatumira ije z'abanne muzitomeza biroole sibo mukolawa ne wamu kale imbunaye yagenda e Makka bwe bakugamba nti buli ava e Makka abannabbi bw'ogenda e Makka tedoddayo kukola zambi lyonna malayika entegeera ya wano hijja z'abantu zonna muzoonoonye kale mbwoyo hayi yejahali yafiira bwozita ebyo bijita lwaki siswala lwaki olumba magalibi ye omugayi magalibi ye fe ne ramadani ye empagi ziri ttaano lwaki mulumba yesembayo nga waliwo ziri ku mwanjo ekitiibwa bw'ozanyira mu ya ssente seswala oba gwozitta era eyo enjigiriza eri mu jahali mu butamanya omuntu bw'agenda e Makka tozanyiranga ku hijja ye bwe togenda yagimala era bagisibako eri kati yakomawo nga bebi hijja ye gye eri mu akiba bino kati mumwagala nti sekakata yava e Makka mulabe malayika Jibuliru atambula era naye entegera erimu omusujja ate gwa covid guno omuzito ogwetaaga eddagala lino ekambwe kugema ogenda okutta hijjayo lwaki olumbeeri lwaki olumba Ramadani nyina nnyingi hijja nyineemu kyakula Ramadani ya 1998 ogitte bw'ogimala olumbe ey'e2020 gayira kituufu banedda temuzitta bulijjo ate bw'otunulira atta nga talina na bisaanyizo bitta tosobola nakutta nkokota hijja omanyi bye ndakolera mu hijja gwe ibaada bembangi manzi togizanyiraku eyo egenzi owulidde bantu mubalike basanyuke ne bye bakoze gwata nagenda Makka sebo zitte nnyo ate nekikwewuunyisa ajja n'agitta ku luno ate wayitawo ebbanga yanayogera n'agitta atta gye yatta edda kakati gwe wagitta nekaya n'agitta mwenna muteegi yafiira ku ggwe ate naye n'agitta kati oli yatta nfu ani yasooka okutta ennamu ne mubeera okwo ne muzannyira ku muvule gwa munnammwe mubajjulako mugusazesa ejjirita n'agamba nti ensonyi obusiraamu bwe Uganda nga bukyalimu okwoza kungi bwagala kwongeramu sementi eyagenda e Makka muveeko nakola hijja ya bukadde 2 kati guli ku mitwalo 2 gwoliko nange ekiriwa nsonyiwa byenkoze mu butanwa ne mu bugenderevu waliwo ebintu bitukola mu bugenderevu abasiraamu banywa omwenge mu bugenderevu nga tagunywedde mu butanwa n'agula embizzi ze n'azirunza mu bugenderevu n'agenda eri ejjindi ekongo ne bamugamba nenva zonna tutabula nti gwe sena nkoko eri n'embizzi n'embuzi nagaa gwe sena oyo ayidde embizzi mugenderevu banedda waliyo omuntu wanaanywa omwenge nga musiraamu neyekweka n'okwekweka naddira ecupa ya soda n'ayiwamu oyo aba anywedde mu bugenderevu oba anywedde mu butanwa ajja n'atugaa nti seekaze nywa soda afera nze oba afera Allah kati nze bwe namuyita soda ne Allah jamuyita soda gwe ne Allah mumanyi kyemunywa kyonywa mukimanyi aba gwe ne Allah nze nzija muteeka ebbali simanyi nze njaba kala oba otadde mu kikopo
gajja akumanyi era ateekwa okumanya nze siri suppose kumanya byonywa nze ntegedde onywedde mazzi naye allah amanyi nti onywedde mazzi mwenge agambye ensonyiwa twetaaga okusonyiwa wakullu dhalika indi byonna byowulidde nzitotola mbirina allahumma ghfir lima kaddamtu wama akhartu nsonyiwa byenkulembezza okukola nga ndi mubulamu n'ebyo ebyali ngoberedde nga nfudde saba kunsonyiwa wama asrartu byenkoze mu kyama tulina bye tukola nga tuli mu kyama yeetaaga kusaba allah tusonyiwe wama alantu byenkoze mu lwatu tulina bye tukola mu kyama tulina bye tukola mu lwatu omuntu akukuta ekiro nga buzibye n'abaako waasitama naye ng'akimanyi nti kyenkola kikyamu n'abaako waasitama ng'alina ennyondo n'omuggo aba agenda kuzimba olizi abikola ku kyama olizi n'amenya ekkufulu n'aggyamu enkoko n'ateeka mu kkutiya yezira akolola kati bwe tayinza agamba nti oyagala ki nzigulawo obuguzi wange tukola bintu mu kyama bingi omuntu omulengera ekiro n'omukubamu amataala g'emmotoka saawa 8 ng'alina akabuzi kali ku kibegabega aba akatwala mu ddwaliro aba akajja ku ttale nga yakeereyo alina gye yabadde akatwala wa era bwe muyimira bwe nti gwe embuzi ya munno agibalekera oba gitegedde tulina bye tukola mu kyama byetaaga allah tusonyiwe wama alantu waliwo bye tukola mu lwatu omuntu nadda kadaala mukyala n'atandika okwenyigiranyigira awo mu bantu oba ku mbaga kazi musiraamu n'atandika okwenyigiranyigira awo olw'okuba mbaga embaga tekugjaako obusiraamu gayira bwekiri n'okwata muka munno ng'ensi eraba ne mwenyiga naye nakuwa owuwe ekyo tekyetaagako okusaba allah kusonyiwa bakikola oba nedda n'ogenda ne muka munno mu biiki ne mugwa mu mazzi ne mubanga envubu n'ebyennyanja ne bigate kati bali mu mazzi gaffe zahara alfasad fi lbarri walbahri nze nalaba abasajja baali ku lyato nga bagenda okwenda kubakyala ne lyagwa mu mazzi ng'endongo eri kuli mwabirabako ng'endongo eri kuli allah bali yabazikiriza bambi ozikiriza bizibu nnyo wama anta alam bihi minni ay allah waliwo byomanyiko okusinga bwe neemanyi nga sibikusanyusa nsonyiwe anta almuqaddimu allah gwotwala mu maaso wa anta almuakhiru gwozza emabega ay allah gwozza emabega gwotwala mu maaso nolaba omusajja yali mp nga bamusalayo allah amuzziza wansi nolaba omusajja abadde tica nga mp kisoboka oba nedda nolaba omusajja njogedde ebyo kuba byo ebyakagwawo mu bimanyi nti allah agenda n'akuyisaako omusajja oba omukazi n'amugja from nowhere olwokulanga atumbidde ogenda waliwo kirabyeko wano abasajja abadduka ne bagamba kiputekei toliwulirangako ne mu dictionary teririimu kiprotiki olaba bulabi ku tv olaba bendera yekulaga nti eyaffe eriwa naye omuntu tomumanyi kagoye kokaka eyaffe yeruga nti katumusabire ogenda okulaba bendera yamu omusajja ayitamu munnayuganda nti tuwangudde naye nga tobeerangako byeyakolera ebintu byo byonna nga toliyo
nemugenda okulaba nga mwenna mujjudde essenyu mumwaniriza akomawo Allah amusuumusiza ne pulezidenti amwetaaga wali okirabyeko kiputeekeeyi n'afuuka kiputeekeeyi kipurotiiki n'afuuka kipurotiiki wabaawo eggwanga ng'ate ddyo baliwadde mizannyo egyo ogw'abaganda muzannyo ki mwinayo gonde gorola mifumbi bo bali bakiki eyo twavaayo mu misinde ne tugibalekera era ogenda okuwulira nti abo abagisobola beyo abaliraanye e Kenya babeera mu nsozi naawe gayiro osobola twagaye nti twekinyiza Allah obutasobola bw'oleeta enniya innama al a'mal binniyat okula nti gayira hayhata gayira bagandi wasingako ne mu disitulikiti ku misinde bekyali ekyo kyengeramu yakusuumusa wawukitta kati kiteeke mwana wo mu muwala wo ono omugaye nti wane waffe tuli baddusi kakeere ku makyanga keetulula masijidi kubanga omuli ku mugongo kweguli n'ensambaggere byonna bigendera olwo ogaa nti wa anta ala kulli shay'in qadir ay Allah ko buli kintu kyonna wakiteekako qadir okiinako ki osobola qadir alqadar ala kulli shay'in qadir ko buli kintu kyonna okiinako amaanyi byetukusabye obiinako amaanyi okubituwa n'okubitujjako bye tutayagala n'okutuwa bye twagala ate buli kintu kyonna kadiiro kiina ekiseera ekigere oba okitegedde kakati edduwa eyo ebadde mpanvu naye olw'okuba nti eri komoni abantu bagimanyi ebimu ku bigirimu maama oli tajja kusobola wabula ategedde nti nsobola okulajjanira Allah mu Luganda nti ai Allah byenkoze mu butanwa ai Allah byenkoze mu bugenderevu okusaba onsonyi kinajjamu ako ai Allah binnakola nga sinnategeera ntaba kusonyiyibwa kati nyategedde byenkoze mu kusaaga byenkoze mu kudiibuuda olidde saakala nnyo twesibe ku Luwarabu kubanga Oluwarabu tetujja kulusobola obutatusobola bwaffe Luwarabu buleke kutukaana kusaba Katonda nga Katonda waffe nga tetutegedde tetuteekwa okukola ki kubanga ebigambo bino si byebyangu byetaaga bavubuka hadiisi egamba bweti nabbi yasabanga n'ebigambo bino byetulabye innahu kaana yad'u bihadha addu'a اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير bigambo ebyo si byangu naye wakati mu byo olina bye wali owuliddeko ebyo wali owuliddeko bye bindeetedde okwagala mbisome obitegeere ti ai Allah gwotwala mu maaso si magezi gaffe ai Allah gwossa omuntu abadde mu maaso nadde mabega ekitegeeza nti osaba Allah akupromoting akutwale mu maaso alemu okukola ki okukuza emabega ekigambo okutta emabega kibi sabanga nkulaakulana ate buli lw'okulaakulana tokulaakulana mu bintu byokka kulaakulana mu ddiini ne mu ddiini yo bwe zijja zikozese nga bwe zijje osuumusiddwa oba buli mwezi bannange tweteerewo ekkatala gya buli mwezi tuli bakozi ba mwezi abasinga obungi fubanga nnyo buli mwezi bw'osasulwa omusaala okubeera ogwinamu omulimu omulungi engeri ki nakugambye eggulo nti omusaala gwo gwefuna kyoweeteekamu nti omuzikiti gwawo nguteekako omutwalo gwawumeme kubanga mu muzikiti tebasabiriramu
mu muzikiti mukolwamu ibaada. Amasanyalaze si ga gavumenti. Amasanyalaze abantu basomeramu Quran, abantu basomeramu taalim, abantu basomeramu adhkar, abantu basaaliramu, abantu n'okugamba nti masha Allah. Olwaleero ibaada zeeyongedde obugazi. Luli tubadde ogenda ku luzzi n'oleeta ekidomola ky'amazzi. Abasiraamu muwandiike ebbiiru muziteeke mu maaso g'abasiraamu abasaazi mubagondeze. Omusiraamu amanyi nti omwezi gwaweddeko, mu mwezi gwange mulimu omugabo gwa Allah. Wafi amwalihim haqqun ma'lum, omusaala gwafuna ayinako omugabo gwamanyi nti guno si gwange. Ya imma lisaa'il wal mahrum, gw'olina omuntu gw'omanyi gw'ojja okuwa oba akunaakusaba. Naye gwe tolinda kukusaba kubanga waliwo atajja omanye nti kaakati nti ye. Omuzikiti kuliko emikolo emikulu 3. Omukolo ogusooka, omuzikiti gulina imaamu. Imaamu oyo talina musaala gwa gavumenti. Ng'okimanye nti essimu ya imaamu yiyo. Buli mwezi teekako oba akumanyi oba takumanyi oba waawa. Kasita imaamu abeera ng'aliwo ku lw'abantu, y'abasaaza, y'abaziika, y'abawoowa, y'agabe mu maali y'abafu baabwe. Mirimu yatambuza emirimu gya Allah. Gwe guleete ng'omuki omulimu gwo ogwakyeyendere, si musaala wabula fi amwalihim haqqun ma'lum, mu musaala gw'olinamu omusolo gwe weeteekako nga ibaada. Allah akuteere baraka mukyo mukisigaddewo, atakkirize kyowaddeyo. Omugaye nti imaamu tomukema. Imaamu tomukema mu ngeri ki? Nti imaamu akuwe ennamba ya umeme, akuwe ennamba y'amazzi ibiiru. Owulidde? Omugaye nti imaamu nti eyo tokeni namba y'amasannyalaze gateekeko. Tokeni namba oyinza ogitwala n'ogitunda. Gye baataddeko nti baamunaanika mosiki gayinza okugendako gankata. Ebintu tubinyigira mu nnyumba. Lwaki? Kuba bw'onoogamba gayira nti omutwalo ogutwale guno oguteeke ku ki? Masannyalaze. Gayira oguteekako sheekhe. Ekyo si kikemu. Weekingirize fitnatil mahya wal mamat. Allah akutaasa ebigezo ebiri mu bulamu ne mu kufa. Mgwe mugjeeko bbiiru y'amazzi oteekeko omutwalo ey'amasannyalaze, omutwalo gwa imaamu ku ssimu ye. Baimaamu bali bubi. Imaamu ava mu salaati ljumua wallahi nga tasobola na kulya kya misana weeru wa woteeri. Siri ku bali abali mu ttawuni, ab'omukyalo muyinza okukkiriziganya nange. Naye imaamu oyo bw'aba akimanyi nti ku bwa imaamu buno kuliko abasajja 2 kuliko n'omukazi omu, buli Lwakutaano nina emitwalo gyange 2. La ilaha illallah. Wataawanu ala albirri wattaqwa. Oba olina ky'ozimbye ku ttafaali lya ttaqwa. N'amala kwatira enimbali ye nga si akuwadde, oyagala kuzannyira ku ttaqwa. Olidde? Abaimaamu bazzibwemu amaanyi, mugambe nti imaamu mpe essimu yo. Akalamba ko kali ku mobile. Ate Mungu abigonzezza. Ne woba mu Amerika. Gumugendi mpe oba ya sikurini tacho basi sikurini kana akaganda. Omugaye nti mpe namba y'essimu yo. Oba kutegedde omuteerengako buli jjumu omutwalo gumu. Oba buli mwezi omutwalo gumu. Oba oli mukozi wa mwezi omutwalo gumu nga ku ssimu ya imaamu waawa aliyo kabweyakiza. Ajja kubeera nti ku ssimu yange kubeerako omutwalo buli Lwakutaano. Oba muddu kyaguteekako nti baddu ba Allah bali mu nsi muno. Oba omumanyi oba tomumanyi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Bw'onooguteekako imaamu w'e Kampala gyagamba oba niyazannyidde ku ssimu yange. Naye bw'onooteekako imaamu w'eri ebweyongedde, ajja kubeera ky'omwongedde. Agenda okukebera ku ssimu
buli mwezi ndaba omutwalo ku ssimu oba kuvaawa nti guva min indillah baabuuza omwana Mariyamu andalaki haatha bino enseenene mu gw'omusanvu ozijjawa n'agamba min indillah Mukama n'ayamba yaleeta abantu mubongeremu amaanyi naye omuzikiti ne gubeeraawo gulina kasoola kazibirizza teeka akasaalirako ataasoma Kurane azaga nti hanne mukoleze n'ettaala kazibirizza abasajja babonyebonye n'obusiraamu mu Uganda no ate nga mubayita teeka talina kanzu naye nga wallahi omutwalo ogwo seeka yagulabye ku ssimu ye oluva ku jjuma n'agamba omwana wa capati nsaliraayo 2 oteekeko 9 waliwo abaddu ba Allah abatuweereza ayogere ekigambo Allah nga gw'omutanudde oba kitegedde omulimu gwaffe kutema mpenda gwokimanyi nti eriyo MP nga musiraamu naye nga tamanyi butya bwateekwa kukozesa ssente sekimanyi ng'asobola okufuna ssente ezo n'agenda mu zino kuziika bya riya buli we baziise n'alekawo 10 n'alekawo 5 naye walaysa lahu min indillahi nasiib naye kakati MP oyo omuyambye nti yaani okuba MP tekikutegeeza kubeera nti olimu omanyi nnyo era wasigadde nga bw'obadde kati Allah akusuumusizza akwongeddeko bwongezi ssente naye era gwe bw'oba wali wa senior 4 era oli wa 4 bw'oba wali wa university era oli wa university Allah akusuumusizza ku ddaala mukaddim anta al-mukaddim akututteko mu maaso wal muakhiru enkyaba kujjayo tebavuddeyo tebazzeeyo abalala Allah akuwa ayina akujjako kakati gwe Allah gwawadde ofuna obukadde oli mu kuziika buziisi mbu bakwongere ne bw'onooziika nga tebajja kwongera era babaddeyo abazituwa mu kuziika tetwabawadde naye nga ate ssente zaabwe tuzaagala bwe kyabadde oba nedda kati kino kya Allah tukuyamba Allah akusuumusizza oli musuubuzi mugagga lwaki abantu masijidi eggwako amasannyalaze teeka abadde asomesa ne gakutuka ne bagata bange eddalasa tukomye wano gagenze ate wali waneyibanga gaka nti ziweddeko tusonde mugenda okusonda nga mwine siringi 100 tudaddamu enkya lwaki abantu bafa ku Qur'ani nga munkimu oli sikugambye nti wanze wabula nkuyamba oba naabaawo basiireewo ewammwe ku kyalo kuliko masisisi lwaki tebeerako masannyalaze lwaki amazzi bagasalako abasiraamu ne bajja okusaawa egyo balagala amazzi tewali nga mu nsi mwoli nga ne ku kyalo okwo abantu bakumanyi nti gundi Allah yamutusuumusaako emiryango gya ibaada gikoze eki gigenda gigaziwa buli lunaku ate wakati mu kugaziwa gigenda gifunda onyiga bunyizi peesa papapa wanookedde egamba gayira omanyi bwe bateekako amasannyalaze oŋŋambye otya sikimanyi ne nkugamba ntya jja tugende ne nkuyimiriza ku masannyalaze negamba nyiga ogasanzeemu obuzibu olina kyeweetisse nga muganyiga namba guna emu tegagenzeeko tulabye katiiki tokiyize kyangu nnyo ogagulira wano mu ddakiika 5 ne bagateekako mu ddakiika lwaki amasannyalaze ago gavaako lwaki amazzi gabula ku muzikiti emizikiti egimu ngimanyi gyasaba amazzi n'emmita ne bazibanonako nyinga mu kitundu mulimu abasiraamu tetulina mazzi mulindaani gayira tosobola kugamba bantu ti akawunti y'amazzi ngitaddeko $10,000 aseekanga maanyi galiki ne bwoliba ofudde gajja kusigala nga weegayiza bayinza okujja ssente z'amazzi egyo $10,000 ne bazijjako ne baziteekako z'amasannyalaze
ajja kusigala n'amazzi. Asumaani buli lunaku tetufaanagana lunnalo naye leero kyakutteyo tetutera okukwatayo sebo bwe kiba kyakutteyo gaa nti eno enkota y'ettooke eno nti egenze ku masannyalaze mpaamu omuda guteeke ku masannyalaze mpaamu omuda guteeke ku mazzi ofuneyo ka ibaada nga kako ennamba y'essimu kweri awo bwe omwana wali ntieraako ennamba eno amazzi oba okutegedde omulamu ogwaffe kugaziyiriza abantu miryango gye babadde batamanyi nti nagyo miggule emiryango abasajja Bagadafi mwabalaba baava ewaabwe ne bajja bazimba muno emizikiti naye wallahi baafa dda naye n'abaaleka amannya tusisinkanewa omuzikiti gwa Gaddafi bamuzaala wa Masaka oba Kabula Kisoke Gaddafi yakola kyasobola okukola mu bwa Gaddafi bwe owulidde sigenda kugamba Asumaani naye genda ozimbe omuzikiti egindi naye ate omuzikiti oguzimbye n'amazzi ag'ebbiri buli mwezi gaganye sheekhe tetusobola gayira amazzi ga 10,000 nga goge gwe lulwo kyebakugambye nti wajahali nsonyiwa obutamanya kati tutegedde si wekiri abasiraamu ne babeeraawo bannaye tumaze okusaala esente z'amazzi omusajja omugagga omuba watunze ettaka lyo ne kikwatayo teekako miliyoni 2 ku mazzi bakuwadde miliyoni 2 byonna bibyo wafi amwalihim haqqun ma'lum owulidde genda ku gundi y'amazzi oya umeme oteekeko akakadde kamu ey'amazzi kakadde kamu abantu babiveeko naye imaamu n'amala okusaana ka temufuluma amazzi tetulina mazzi ebyo byebyo biri mu asri al-qadim abantu mulimu abasajja bafunye essente nga tebazitulaze mu mpapula naye nga tuzirabidde mu bye bakola waawe omusajja asitula ekizimpe bokulatami wa aswera nogaa nti kijja mulemera wano ku siraabu esooka ogenda okulaba bayisizaamu emikuzimbwa noga akitwala ogenda okulaba neyokubiri gisigala giyimiridde akitwala fi sama akijja fi lard min al ardi ila sama bwobulowooza nti wakoma emitayibwa gye gibaga nti alabika ayongera kyokka ali mu kitundu amazzi emizikiti gyaba tekuli mazzi buba bwenkanya badde walisoose kutalaagawo mu katundu awo emizikiti giriwandi gijuno ye Kamada yazimba nti yamazzi mugasasula eteekako miliyoni 1 ne ku masanyaze miliyoni 2 agandi abasiraamu bagamba nti ebyaffe byatereera nti tulina omuntu wano buli agamba nti bannaye nga tetukyasondaza amazzi ate tegaggwawo ndi Allah alina abasajja be bakuteeke mu basajja niye omusajja abeeraawo nga temumumanyi nti musajja Allah alina abasajja nti omusajja yatusabye wano bbiri y'amasannyalaze yataddeko miliyoni 1 abantu boonoona sente abo Asumaani bafuma bagenda bamuvuma boonoona sente omuzikiti gusobola gutya okubeera mu nzikiza nga mu nsi mwoli naawe kisoboka ne bajjako mita y'amanyi abasiraamu amazzi gabalimu okusasula ne bajjako solid nga mu nsi mwoli ne bamala ne bakuziika ne bagaa tufiiriddwa atazzikawo nga tutugenda okufuna nazaako solido ne tugaa tufiiriddwa atazzikawo tuba tukukiina bukiini abaana bagenda okusikira emaali batudizeko amasannyalaze tugenda tufiiriddwa atazzikawo genda oba ogenda